The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Agulumizibwenga atenderezebwenga era aweebwa ekitiibwa n'amawanga gonna gamuvunnamirenga olunaku lwakutaano lwanagawonye omuzammere omwezi tuli mu February ate omwaka tuli mu 2023 mbaaniriza tuli ku buwangwa na nnono omanya otulaba ne Mzee Ssebutinde Apollo omanya tuli ku buwangwa na nnono njagala okubalamusaako mwasuze mutya katusuubire nti ate mwasuze bulungi nnyo njagala okubategeeza okubajjukiza nti tuli live ku Facebook sobola okugenda n'otulikinga n'otufollowinga otusanga ku The Alternative Uganda oba ku Digitalk TV bw'oba tusanze any of the pages likinga followinga tewerabira onyiga notification button basobole okubanga ate mukwano bakuwa notification bwe tugenda live aba YouTube munange era otusanga ku The Alternative Uganda subscribinga osobola n'okuyita mikwano gyo najo ne basubscribinga omanyi amagezi kyabugagga nnyo kyokulwanyisa kingi nnyo kiba kirungi nnyo okwogera emboozi ng'ate munayi bye banyumyako obimanyi ng'ate wabijja mu bakugu ng'ate totamwatamwa so kirungi nnyo okubanga tunoonya okumanya n'okutegeera njagala ate okubakubiriza nti banaye tutereze lubaale kubanga nga bwe tugereesa ne tugamba mbu nno omwana omubi avumaganya nnyina ne lubaale omubi avumaganya amusamirira so bamikwano tujje tutereeze lubaale waffe tuddeyoko ewaka tuddeyoko kubijja tutereezeemuko olunaku lwaleero ntudde mu studios n'omukulu Mokose Anthony agenda kubanga ate abalamusaako ebibuuzo toyina bingi byayise waliwo yangambye twogere ku namulondo eyuuga naye nga namulondo tubadde nga tugyogerako yayuga naye niwe ebibuuzo tujja kubanga ate tubiyisaawo nja kubasaba nammwe abali ku live mutyping ebibuuzo byammwe mu comment section in our second hour of the show nja kubanga ate mbibasomera obanga mbisoma omukulu Ssebutinde ajja kubanga avunula mubanga attanya ku ebyo byabayinako obukugu eba bisigalidde era abali mu ggwanga mu group mu kimanyi kye tukola tunoonya ababitegeera era responses ne tuziteekayo mu group ne tufuna ate okulungamizibwa okutali Mukose wasuze otya? Nasuzeyo omumbejja omanyinaze mwasuze mutya gwenna ali gy'osinzidde okubanga otulaba tuli basanyufu nnyo okubanga nolwaleero Dunda Namugereka akkiriza ne tubanga tuddamu okusinkana. Ninze Mukose Anthony era nga ndi musoga ndi Mukose
okubyala kasitayime mayuge empungu wairama era nga ndi musangaavu enkyo ya leero era mirente eri buli lwemba nga akadookoli kakasobola okuvaamu eroboozi ekyo nkyebaliza isaife ow'omu wikendi enkyo ya leero tulina ensonga kamaala era tuli basangaavu okuba nga Mzee Ssebutinde nolira agannye okwidda gano tubeeku byetugayaamu oba byetulombooddaamuku ebitali bya nsambo ndala ageenaawo tujja kulwawo ino namuse ku isaife kyabazinga abusoga ekisege sekitali wa nsolo aye nina okwemulugunya kwange nti ensonga eno ekujja mu maiso ey'ekigambo ekyebisyaga nkali kubeera oboozi ya bwakyabazinga tidda kusobola kunenya Buganda kuba Buganda nonka buyonka ibeere ayere nega ifegene so nokusobola okusookera embakobe nti bana imwe mwemereire nga timwogera mutukobere mubigagira tubigagira then tukole ki so ndowooza eyo ensonga tugema ku bantu bana ng'abantu okusobola okuba nga tulina omugigi omulungi oba omukalamu gyewidda mu maiso awo bwe tukoma wano tulina ebibuuzo bingi mwatuweereza ebibuuzo bingi ebimu twakizudde nti oli bw'abuuza ekibuuzo ekimu tekiba kyeyekka kiba kyaffenna so abamu ababuuza ekibuuzo nga kikyo nga ggwe kiba kyatwekisize era response bwejja tugikuwanga ggwe nga ggwe naye waliwo ebibuuzo ebimu ebiba bizze nga bituyamba ffenna so twafunye omukisa okubanga ebimu tujja kubizanyako ku mpewo ebibuuzo ne response okusobola nga ffenna tuyigira wamu naye tovaako tugenda kuyiga lubaale kyeki abalongo kyeki bulijjo muwoza simanyi ndi nva munda ya nakalama yaani byonna tugenda kubanga tubiyiga okusobola okubanga ffenna tuli wano kuyiga okumanya otegera tusobole okuba n'omugigi oba omulembe ogujja omutegeevu omumanyi ate omuyigirize naye munzikirize nyanirize muzeeyi waffe Mzee Ssebutinde atulamuseeko then tutandikiraawo show yaffe ey'olunaku lwaleero muzeeyi tukwaniriza era weebale okukkiriza n'otwongera akadde nange nsanyusa obasinkana awamu n'abalabi baffe mwetuli tutambuza nsi nga namwe bwe mugiraba naye kansubire nti abantu bonna ndi musanyufu nti ndaba nga bongera okubeera nti bakkakkamu n'okwetegereza embeera naye nga bakyanoonya kubo kubanga kati ekitundu kye tulimu kyamasaŋŋanzira omwana kubo ki talo ziri mu mawanga economy embi nnyo disadvantage nti ffe tubadde tulina ku mmere situlinga ate amawanga agamu bakuba amawanga agamu gaguddemu kati musisi galimu entalo effe ekyo tukyebaliza nti tetulina ntalo tulina ntalo bantu bakkakkamu ejuzi wano bwe tufunye emyaka egyo nga-2-3 ebabaga tufunidde covid emmere ebadde erabikako kubanga ekintu ekikulu abantu kye batamanyi oba kye batannaba kumanya ti obugagga mmere obugagga ki emmere bino byonna essente tuzeetaaga naye first priority eba mmere era ekyo kyenyumiriza ennyo abantu nti basobole okuba nti bettanira nnyo kubanga naffe wetukulidde kuva mu myaka gya 70s enjala bwe yabangawo jjajja yatukwatanga n'agenda n'atutwala mu mmwanyi ne tusimayo oba ebikongo obijjukira balugu mugenda ne mumusima ekyabanga kigaanidde ddala ate abaganda bagendanga ne banoonya kaama mu bibira naye obwamba bukyaliyo yali baddeyo n'ebibira bitemeddwa ebibira babisaanyaawo ate obwo tebabusimbanga bwemezanga bwokka naye nga ekintu bwe kyayitiriranga nnyo era kati nga ffe ab'amakobe batono nnyo abakitegeera bagamba nti kubanga ab'amakobe
bwe basuula ekkobaane enjala egwa sizoni zonna zikola ki zikyuka naye nga ne kaama mu kibira tumweddira tewali kumukwata aga nti neddira kobe nti akabbiro kaama ekitegeeza nti enjala bweneegwa olina okubanga mutambula mugaludde nabe nti ekkobaane muli kuuma butiribiri obutalimenya sizoni zibeere nga zikoze eki naye kati obwakayole bwali bwagwa nga bwasuulibwa completely season kubanga abantu abasinga obungi balowooza nti obwakayole oba buli ku masiro wali ekasubi obwakayole buli waggulu ku mwenyenye kasita sizoni ziba nga teziteredde mbeera ne keyosi pagi zaali zakutuka kasolya so naye nga tulaba mukisa nti ffe Uganda mukama abadde akyatubiseeko akasubi era nga eri abannayuganda abafiiridde mu musisi eyayise ettaki era tugezaako kulaba nga tunoonyereza ensonga eyo ku show yaffe Diaspora Link tulabe nga mu bulambulukufu tujoogerako nga twaleeta details be baani babaziise ddi babaziiseewa nteekateeka ki gavumenti zalina okulaba nga bakomezebwawo naye nga twafiiriddwa eyo sofa ndowooza abakategeekako balinga basatu naye tukyagezaako kulaba nga tunoonyereza okumanya be baani naye abairaani okusinziira ku bubaka obuyitingana muyinza okuba nga Iraani yeddako okufuna musisi ate nga ali mu kigero kumpi ekya Turkey n'okusingako Obutuluki so abali mu Iran obubaka bwebanga bwasse buli obubaka bwakkanya ne baluza nti byakusaaga naye kati Asia kirabika musisi anyiize kabaka musisi era nga abairaani mweteeketeeke oba oli mu Iran olina muganda because tumanyi ddi naye wanga obubaka bwasse sawa yonna kiba kitegeeza nti mwabaddako naye Mzee lwaki ebiseera tusinga kuwulira musisi ono ng'atambula mawanga g'abakyeruppe naye kati tukuzenga kulaba ng'agenze mu semazinga Asia kati kino kitegeeza ki era lwaki akifutinze okuva ng'ate bali tukimanyi nti Abawarabu baali bagezaawo okukuuma ennono yaabwe n'obulombolombo bwabwe nga at least batambulidde ku nnono okumala ebbanga butafaanako Abazungu. Obwonoonyi bwonna buva mu nzikiriza ya Europa. Mu nzikiriza ya Europa waliwo omukazi gwe bayita Basensus. Yo w'enviiri ez'emisota. Mukazi oyo aliko ebizibu bingi. Kivula nti ebuyindi awo awatambulira asquik awo musisi watambulira awo balina enzikiriza eyo ya Bayaali. Omukyalo ono alina enviiri z'emisota gyali kituufu abaayo buzibu ki obumuliko era wano mu Buganda bamuyita lukowe nakaliika. Omuzimu gwa lukowe mukambwe ewaffe gumanyi ebusoga bwega lukowe teri ata bwabanga yayitibwa lukowe si mwangu kowe mukambwe nzibu nnyo bwe mumala okwonona naye bwe mumala okutereeza ate oli Aphrodite nadda nakkakkana. Ekitegeeza omanyi Abazungu bino ebintu bye bazannya mu firimu biba gyebiri ne babikkako bubisi gyebiri bulungi nnyo era kyabantu kyolaba ngenda ne mbagamba nti ffe wano engeri gye tuli nti ffe tuli ku wankaaki w'eggulu wano buli kimu kyonna kiyita wano nekitasanira ensi kubanga wano wali ne umbilical cord ekkundi ly'ensi Nalongo wafugira enzaalo ze. Buli kimu kyonna kitambulirawo nolokuba tetumanyi kya muwendo kye tukola ki tetulina fanga nti awo twali badde batuzimba na Empire Tower kati nga bonoolaba bali kuyigweteeka yabwe bayisawo n'oluguudo n'abantu tebamanyi nti awo waliwo layini ey'okubiri ey'omusaalaba eya Meridian eya 32 eri awo
ninga yina 00 GMT nekati olwokuba tubadde tutegeerwa butegeerwa nga n'oli omuntu bw'obanga oli mwonoonyi tayinza kuva eri n'akuwa bya muwendo tosobola kuze ne mutowo muguwa nsimbu okimanyi nodde eri n'olangajja n'omugaa guvuga emmoloka tugende e Masaka bwe mukubira ku steering asquick mugudde mu trailer kati omuntu gwamanyi namuwa obuyinza amuvuga kati ebyo zonna bintu bibeera mu system tulina okwetegeeza naffe kennyini bibabanga bakadde baffe batukuza amanya nagaa naye omwana ono ali bwati nagaa naye omwana ono ali bwati kyova olaba nti batuzangayo ne mu bajjajja bajjajja ate bo balina engeri gye batukebera ey'enjawulo naye kati kibadde ngaekyo kyafa nti tumala gawasa bakyala naye nga bajjajja kukuuma olujja kubanga abakyala betuwasa nnimiro bajjajja be babanga balina okusooka ne bazoominga famire kimwe twawasanga ekyo bulaba nti ye jjajja yatambulanga buli bamwagamba ye abakyala babe bali batya nga ye amanyi abazzukulu jjajja abantu banaabalonderamu kati yatambula ne switi yagenda amugabana neyetegereza n'amanyira ddala tuwano tuwasaawo nno nti oyo omukazi oyo ayinza okufuna ye bujja maaso omukyalo ono azaaliddwa wano tetwabyagalanga okutuyita mukyala muto nga binyiriza ddala muzeeyi buli muntu ani alina otereza lubaale buli omu alina okuba nga alina amanya gagatereza lubaale okugeza nina mukwano gwange mbu yagenda ku musawo eyo n'amugamba oli mulongo asimanyi bakuzaala ne munno n'amuwa ekibbo ekibbo ekyo ate mbu yagenda okulanga ebizibu tebiggwa mu nnyumba ye n'amuwa ekibbo ng'amugamba oteekangamu emwanyi n'ebinusu ebitalina ekitali kya binusu bibiri ekitaliko kyennyanja so kati mbwe yatambulako n'agenda ewala ne bamugamba nti bamuwa mayembe oli n'amugamba kwata ekibbo kisuule kati obuzibu bwa ebintu byayonoonese nebuuza nambuuza emwanyi zino zembadde nga nteeka mu kibbo zibadde zaaki kyemanyiko ku mwanyi nti katta mukago simanyi oba abadde nga akola mukago ye kituufu yazaalibwa n'omulongo naye mulongo ki maama we yamugamba kuba bamuyita babiri simanyi kati awo kintu kirala kakati naalongo yakola mistake bw'abanga yazaalibwa ne munne yali alina okusiba abaana era alina okukola ki wadde oli oba yafa waliwo abalongo ba mirundi ebiri waliwo mulongo w'omusota naye aba mwana si mwana munne ekintu ekirala kitali mwana yamuzaala n'oluzi simanyi oba alinako ati ye amanyi nti bamugamba ayinza okuba nga yamuzaala n'omulongo yewalula kati awo wali obuzibu bano babadde balina ebintu bingi amalwaliro gano engeri gye gajja nago gabadde gabuzaabuza ki abantu kubanga n'omwana ow'omunda yennyini abantu abamu baakakivumbula n'okukivumbula kati mu mawanga gali agaga Nigeria biki omuntu omwana ono ow'omunda babadde bagenda ne balaba bamakanga magagga kati balaba amakanga evolutions zaabwe bagagga akati nga bamanyi okuteegera mu ddwaliro ne babba omwana ono owokubiri afugikibwa ku kitooke ne bagenda bamukolerako emikolo ne batandikira okusikira abaana baabwe obugagga kati ebyo byonna abantu babadde tebabikola tebabimanyi tina omwana oli naye alina kukuumibwa butiribiri kubanga oli ate oli afugikibwa ku kitooke ate akuuma ono muganda we omwana obutalya kati ogenda n'otunuulira mugenze ku mikolo ne musanga ng'omuntu takkuta omuntu okukkuta kirina evolution mwekiva olidde kiraba omuntu awankawanka tamatira omuntu olina kati fe abategedde ensonga zino ogenda n'otunula ng'olaba n'obugagga buttisa abantu kuba kati n'okubeera ne ssente ennyingi ennyo kati mugafusa musango baziraba ku akawunti nazo zibaleetera ki
obujja nenge batandika okuyungako bisection tukuzenga ebintu ebyo tetubitegeera n'ebyaliwo ffe tubeereddewo ku obotettu nga bakukwata ne bakuteeka wano emakindi ne batandika okujjayo buli luvannyuma lunaku 7 ne bakutwala wali ku gundi bakuyunzeko section oli muyeekera ne bakutwala wali cooperative bank oba ku commercial bank ne bakusayiningisa sente nozibawa era bw'ogenda okubitunuulira ne mu United States eyo gyebiri kuba n'abakola zikasino katels ezo oli avuga Ferrari akola bikasino bye biki bazombi ne bajja ne bamukwata ne bamulyawo ne bamutwala eyo ne bamusayiningisa biki ne bamuba sente sometimes abamanya ate banne eddala ne bamutta kale ebintu ebyo bibadde bitambula naye nga ffe bw'ogenda okunoonyereza nti badde mugira mu evolution ezo abantu nga tebakkuta omuntu olina okukkuta so kati muntu kyomutuufu alina otereza lubaale like omutuufu asobola okugamba lubaale kati ngoyo ow'obulongo alina okunoonya omuntu nga mukazi abakyala basobola okutambuza ensonga ezo ez'abalongo abakyala bakkibwako naye kati abasajja abasinga obungi abantu abasinga obungi problemu eze nti banoonya ssente ekintu kiba kitono nga bw'ogenda nga tolina kugenda kukola delivery n'ogenda mu ddwaliro nga tolina kukola delivery ya cesarean ne bakupangapanga ne bakuteeka ku cesarean kubanga baagala $3,000,000 naye ng'osobola okudelivery nga bulungi tugamba ebintu ebyo byonna kiri mu kisente sente zituleetedde ebizibu bingi nnyo bituufu ebigambibwa nti omusajja tayambulula mukyala ekyo kiri obvious era mu reality genda ku poliisi ensonga z'ekikyala ziba za kikyala toyinza kwambula nnyoko babikola mu bukyamu mawo omukyala aba mamawo buli kadde kabe kaana katewaka gwe dadi gwolina okukomandinga nogamba mami oyo tayambadde empale kakabe kaana kataba maama omukyala ali very very complicated tebamulingiriza tebakola ki kabeere mukyala wo wawaka tayinza kwambula ngoye yina nasigala naked era kusigalako peti lubaale ono bw'oba tomuterezeza ne mu magomba akulumirayo ateekeddwa okuluma tewakola era nze namukwano gwange omusiraamu menge yaŋŋamba edda nti jjajjaabwe ng'ajja n'abaloosa tulina omusota gunsibye wano gunkola bubi nnyo era n'abantu abali emagomba osobola okubataasa gwali ku nsi nga tebaakola kale wenyini awo ng'oli mu musaayi gwabwe kivula abantu waliwo ekitundu ekigamba nti alidde okusala emisango gy'abalamu n'abafu wenyini awo omulongo Mukisa Kigongo tulina abali mu group gwanga mujje manye n'ebirooto abatubuuza ebibuuzo ebingi so ne babago kibaddamu ekibuuzo kyennyini ekyo eri yali ambuuzizza yali abuuza lubaale kyeki abalongo kyeki omulongo Kigongo yabazeemu mbadde nsaba producer ali mu byuma otuwe ng'anyonyola ku lubaale tulabe ensonga ya lubaale then wetukomawo ajja tushapingira because ebibuuzo ebimu nga Mzee Ssebutinde wabiddamu n'omulongo Kigongo bw'abirambika so ndowooza ali mu byuma so kutuwe eddoboozi eryo ng'annyonnyola ensonga eno agulumizibwa atenderezebwenga oyo kyetondeka kawamegero lubanga nyini bulamu yetonda Sserubaale nannyini nsi n'ebyokwewunda byayo muddukulu wange abuuzira ekibuuzo ekirungi naye nja kuyita ku ngulu sijja kukka nnyo mu nnyama okumanya obutonzi n'amaanyi ng'oba okujja mu bukkiro bwange okusinziira mu mpya mwenva oba mu luggya mwenva oba mu ssiga mwenva olwaleero lubaale atuluma era ekibuuzo kyenjolekeza oba oli awo abazzukulu nti olwaleero tulina lubaale
ow'olujja, tuyina lubaale ow'essiga, tuyina lubaale ow'akasolya, tuyina lubaale ow'omutuba, tuyina lubaale ow'olunyiriri. Olwaleero gwe omuzzukulu, lubaale ki akuluma? Oba mayembe ki agakuluma? Oba bulongo ki obukuluma? Olwaleero kyetuva tuwanuuza ennyo ku kika. Bwe tuba tutunudde mu nsonga z'ekika, ng'olwaleero tutuuza ebika, naddala mu madiiro gonna ge tutuuza nga ffe abakwata mu nsonga za lubaale oba okuzitembeeta n'okuziruŋŋamya. Olwaleero ku kika bwe tuba tusamira, tukulembeza ekintu kimu, muzimu. Ne tunoonya omuzimu ogwo ogwa jjajjaffe eyakolakokko ku nsonga oba eyali azitembeeseeko. Olwaleero osobola okubeera awo lubaale ng'akuluma, naye nga lubaale amabanja gaakubanja. Olwaleero si gago, naye nga jjajja ne jjajjaawo abasinga tebaakola lubaale oba tebaalongoosa nsonga za mpewo. Olwaleero lubaale ateega, atya nti lubaale tumulaba ng'okusaaga, naye lubaale n'emagombe atulumirayo. Era lubaale mu kuba nti n'emagombe atulumirayo y'ensonga lwaki olwaleero omuzimu ne guba gwafa tegusamidde, ate bwe gutuuka eyo gukuba enkyukira ne gunoonya abaana ab'enda ya Nnakalaama, ne gunoonya abaana ab'ekika kyagwo. Era bwe gunoonya mwana wattu, era bwe gujja, lwaki nga gwafa tegunywa mwenge ate ne gujja ne gusaba endeku? Yafa tanywedde mwenge, ekyo nakyo kibuuzo. Naye ate bw'atuuka n'asaba endeku, yafa nga n'emmwanyi tatera zikozesa oba nga tazigabula mu nteekoteeko gye tuteekerateekera abajjajjaffe. Naye bw'ajja asooka kugamba nsuulire akatta mu kago. Kitegeeza aba abuliddwa obwekyusizo n'emagombe gy'ali, kuba lubaale n'emagombe atulumirayo, tatuluma ku nsi eno yokka. Kale addira mu maddiro, omuddirwa omwana n'omuzzukulu, ate n'alyoka atufuukira ensonga ate ku nsi. Olwaleero bwe tuba tutuuza lubaale ow'obuzaale, era tutandika n'enteekoteeko ey'okuyita abaana abalongo, naddala ennyimba ezo ze tutandika nazo, ennyimba ennya, ennyimba omukaaga, ne tutambulira mu buufu obwo oba omunaana, okulabika nga tuggyayo ekinyusi eky'okuyimbira abalongo, okusanyuka okusobola okuta lubaale era n'emizimu. Tuyita omuzimu ogw'ensonga, nga pone bwe tuba tufunye omuzimu ogusooka nti era tugubuuza ebibuuzo ebikulembera nti gwe nannyini ensonga, nti oba si nze nannyini ensonga, naye ensonga zino nazigobererako oba nazirabako nga jjajjaffe bw'ati ne bw'ati ne bw'ati azitembeeta. Era tufukamira okwegayirira omuzimu ogwo gututeera ate omuzimu guli ogw'ensonga. Bwe tutuuka ku muzimu ogw'ensonga, era ebiseera ebisinga tugubuuza, lubaale ki gwe wayina? Watembeeta ng'emisambu emeka? Okusinziira mu kika ekyo eky'omuzimu ekiba kitudde. Era ne tugubuuza, wayina amayembe ameka? Era ne tugubuuza, mwali bameka? Ye mukadde ako ani yali lubugawo? Abantu abasinga tetumanyi lwaki nti lubaale tutabika, oba abalubaale batabika nnyo ensonga eno, okugitabiikiriza mu lubaale.
tukimanyi bwe tuti nti lubaale bw'akwata omusajja olwaleero nga yakongojja emmandu ezo eziba ez'ekika kitegeeza ateekebwako lubuga alina kuba mukyala olw'ensonga nti edda nedda kati tulabye amawenu mangi oba amawano mangi nnyo nga okukwatira abantu mu mbuga okwambulula omusajja talina buyinza bwambulula mukazi ensonga lwaki ensonga ezo lubuga ebiseera ebisinga yaba azikwasaganya nojja nti olwaleero lubaale bw'aba atembye ejjobakyala oyo aba akwatiddwako emmandwa aba ayitibwa muweeka wa lubaale po aba tayitibwa mukongozi wabula aba ayitibwa muweeka wa lubaale era mu buzaale lubaale yennyini yeyeerondera omuko wa lubaale kitegeeza lubaale bw'aba akutte kitonde kikyala ateekebwako muko wa lubaale po omukyala tateekebwako ate lubuga ng'ate naye mukyala ate bateekeko lubuga omukyala kitegeeza oyo aba ayitibwa muko wa lubaale era nga tuvudde ku mitendera egyo nsatule olwaleero ne lubaale n'alonda omuntu owookubiri gwe tuyita nakatalanga yaba n'obuvunaanyizibwa mu kiggwa ekyo okuba nga akwasaganya ensonga ez'ekyoto eky'ensonga ekya musajja mukulu Muwanga oba ekyalubuwa oba ekyakawumpuli kuba mu nsi yonna teri mmandwa zaayitabira ddiiro nga musajja mukulu Muwanga ne kawumpuli ne lubowa kale ndowooza audio omugiwulidde ensonga audio tujamyeko mu bitundu era bwe tukomawo wiiki ejja tujja balaga empagi 3 okuyimirira oba amasiga 3 okuyimirira embuga zino abamu tuwanga lubaale atali waffe waliwo abadde yabuuzizza dda empagi za lubaale ze ziriwa kati tukuzeemu empagi 3 Friday ejja otugenda otandikira awo empagi 3 abamu tuuza lubaale batalina kutuula abamu tuuza lubaale omukyamu ow'okulukalu owokunyanja era lukalu ate eddungu natulawa mukasa so tugenda kudda okusobola okubanga tunyonyoka bino tubireeta tusobole okubanga ne bubozeeyo waka mu kyalo nawe ogenda olinayo kyomanyiimu baleke tutubuzaabuza because jaji yaŋŋambye jaji ayinza okubanga bambi naye tebimanyi so abantu bwe bati bazza ne batunyonyola ne tubaako ekyokuyiga ndowooza emu ku bibuuzo ebadde bibuuzibwa tuzeeko omulongo oyo tugezaako kulaba nga tumukwasaganya naye abeera bize nnyo abeera mu mbuga tebanamukkiriza kuvaayo okujja mu kamera naye nga tusobola okuba nga osharingako naddala mukati nga mmwe abadde n'ebirooto ndowooza ebimu mufunye ne answers ezimu tubadde tugezezaako kubanga tuba tukwasaganya okubanga muyiga era muwulira ndowooza awo wenyini njagala okwebaliza abantu abajja mu inbox yange nga bandaga ebifo bye tulina okugenda okukwata banaye mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala mujje nga omanye ekifo ky'enkizo nga waliwo asobola okunnyonnyola relevance yakyo ne history wakyo kirina nkizo ki eri obuganda n'ennono gwe munange nkwaniriza nnyo waliwo yeeyitwa omwana w'emisambwa yajja mu inbox yange nandaga ebintu bingi nnyo naye era tujja tandika okunoonyako ebifo bino nga bwe tukwata footage waabyo nga bwe tubalaga emirimu egikolebwayo emisoso gyayo so nja kubakubiriza nga tunoonya ki tunoonya funds amafuta tetutambuzaawo bigere tunoonya amafuta agaba gagenda otambuza ttiimu egy'okubanga egenda ebintu bino byesuddeko okuva wetuli so tubyetaagamu ka funding akatono so nja kubasaba woba olina ekifo kyomanyi nga kiri around here nga sobola okugendawo osobola naawe okunoonyako mu inbox yange oba ku whatsapp yange nosobola okungamba nti waliwo ekifo wali era
enkizo yakyo bweti ne bweti tujja kwanga ate ekikwata ekyokubiri kyensaba abantu abali mu sisitimu eyo bw'ogenda okutunula ebifo ng'eby'Abajapani birina modernity birina ki tugezeeko okufuna ba architecture abazzukulu families mwe bali ebifo ebyo byonna biriko abantu batandika okulaba okukola research ebifo eby'abasajja bali Bajapani baki byo bifaanana bitya kubanga bo bakuuma nnyo culture era culture bagimanyi nnyo Bachina baki tulabe ebifo byaffe tubi upliftinga tutya nti abasajja kubanga abasajja mubalaba lwakuba basirise bo balinda kwetegereza era bakola surveillance amaanyi nnyo okutunuulira ebintu byaffe ebyo balabe abantu bano obwongo bwabwe buli ki era kyemuba mulaba nti abantu abo bo bwe baba nga bagezaako okututegeera baagala nnyo okuwulira biki biboogera era kyemuba mulaba nti abasajja abo okumanya bagezi tribes zaffe zonna kati eziri wano nga mu Uganda buli tribe bagisomako bagikola ki nga bw'onoga nti abaana batudde mu class nti kati basoma ku banyolo basoma ku basoga ne basoma ku barooti ne bagenda nga buli tribe yonna bagisomako era gavumenti olukyuka bwapa tribe yabasoga oba baganda oba bano bakalamojja embase zonna zireeta abantu abasoma ku bakalamojja entegera yaabwe eri etya Bafalansa Bajamani buli omu aleeta abantu abasoma ku bantu abo kakati ate ffe ekizu kirina tugawoga emirimu nti mukose abadde mukwano gwa Mzee Ssebutinde ate Mzee Ssebutinde afuuse pulezidenti era kyoba olaba nti bo ne baba balonda abantu mu ministry kwegamba banoonya CV si kulumala galonda minisita tasaavingangako mu ministry ya transport ne bamuteekawo okiraba banoonya omuntu abadde mu kintu ekyo ng'akitegeera nefe buli kimu tumala okukola ki kati wano twali badde tutandika okunoonya abantu abamanyi astro nga balabirirwa kubanga baba banafu empewo zimutuulako zimulagira kukola bino kati gavumenti yali badde evaayo abantu abo nga balina ministry yaabwe nga ebafaako kubanga abo bassa obubaka ogenda ne babwera kiki ekinajja sikwiki biki okunoonyereza naye kati osanga abalalu nga bajjudde ebutabika exactly naye nga waali baddewo section ebutabika nga bagenda abantu abo ne bajja ne baba downloadingako information omulala sometimes omulala aba ayogera ebintu naye nga mwe temusobola bitegeera mu bufunze si buli yali ebutabika nekituufu abamulala ezimu zibampewo naye netulema okuinterpreting netulabanga oyo ogudde ddala oyo mulalo naye nga olwokuba byali abantu abamu balaba bali ebutabika n'abaana bakadde baabwe balagajjalira lubaale bamweyana n'abakwata n'abanywesa enjagana kubanga emisambwa gino omugiraba omusambwa gukyuka bukyusi ng'oli bwagamba nti ye alpha ate omega gukyuka bukyusi bwemugulagajjalira nga gubaza mu kino bwemugolamu muti ozinza okusanga omusambwa gumu ngaffe abakoze research nga guli mu Manya 4 naye nga guli musambwa ogwo guyinza okuteeka mu tests 4 nga wana yeeyita kino wano neyeeyita kino wano neyeeyita kino
kivula abantu bagenda nabadde waliwo awo mukutu gwembeerako oba gwabadde gwa Grand Abbot Zulu bagamba nti n'emisambwa gyennyini giri enguzi girina enkwe tayinza kutateeka alina okuteeka mu test akakase oli makiwa kivula nti fe batulumiriza nti wayingira wano mu ddiiro toddangayo kugenda mu ddiiro eddala jabujja olaba noono yennyini akuwangiddeko empewo waliwo olumu ne batuuka ekiseera ne bamuga nti zino empewo kati ate zetukola situjja zikolera wano basobole okukuuma siiru zino empewo gana mayembe nti ebintu byonna mubikuŋŋanyiza naye ffe tugenze nabyo ne bagenda nabyo ewa Lubanga ne bakomyawo kiwedde kubanga bamanyi nti omuzimu gwe guyinza okulaba empanga eyo naafa oli najja ne bagukwata ne baguhakinga ne guyogera tawe betwali bwe nali nkyali mu bulya mmere nti ono twamuwanga bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne bwetuti kakati bano abantu bagenda ne batunulira nti abazungu bajja wano ne bajja bakwata omusambwa gwa ebisigala bya kibuuka omumbaali ne babitwala bano tebamanya era bali bagenda okutuuka 192 ng'ennyonyi ebuuka si 192 ennyonyi yasooka yali imaze okutandika okukola ki naye kati fe abantu ebyo byonna tetubikola ki tetubimanyi nze nabuuza jjajja ne mugaa jjajja lwaki tojja n'otubulira gye wagwa gye wabulira kubanga olaba ne bassekabaka abaasooka eri emabega baabulanga bubuzi kati nga bwona olaba Enoka mu Bayibuli naye yabula buki okuva e Samaliya kubanga negundi omanyi Basumerians baali bantu nga bagezi nnyo kati nti Elisa si yajjanjaba Nayamani era eri gundi bagamba nti abuuka agenda Elisa amugamba nti ssebo ondese otya najjamu ekifundikwa n'akimukanyugira kati bano bakyusiza ne baleeta ekivaanulo nti omunagiro naye nga kyali kifundikwa kati nga Yokaana Omubatiza yali ayambulula bantu ku mugga ne Yesu yamwambulula era ne yamulanga nti waliwo gwenja okukola ki exactly naye kati olwokuba nina ebintu obubbi kati balidde ekitundu kino ekyaba astrologist bo bano ate ne beefuula nti beba astrologist nga baluupinga kati ne tubeera nga tuli blackmailed. Nja kuzzaayo katono ku kibuuzo kya Mukulu kyabuuziza waliwo akiremeddeko wano nagamba muzeeyi tannyonnyodde bulungi ensonga ya musisi yamukose gy'abuuziza nagamba lwaki musisi akuba nnyo bali ate ashifitinze ate nga abazungu be twaligambye babanyigiriza kuba be basinze okukola ebikolobero naye lwaki ebikolobero bitandikirawo mu Middle East kuva Buyindi awo mu Bacaucasians ne bijja ku Middle East ne batandika okulwanagana ne Kemeti Egypt ne bagenda abo nga bagenda beetabulatabula Babiloni eze kubanga waliwo ensinza awo e Babiloni awo nidolyoka ogende Babiloni yaliwo ojje ku Greece kati olina okutunuulira evolution empires ezo zajja zibeerawo zitya waliwo Troy ne wabeerawo kubanga nze zonna ne firimu mbadde nziraba Sparta ogende kugamba awo obuvuyo bwonna awo ku Middle East awo so mu bufunze nabo Abawarabu nabo bye tubalinya abana abazungu entabiro yatandikira mu Buwarabu entabiranga ejjanga ekintu kigenda kikula eri okuva eri myaka nga 7 8 mutwalo mu evolutions kubanga Europe kusooka yali efugibwa baddugavu okuviira ddala ekkasegi ogenda awo era bw'ogenda okutunuulira abaddugavu awo ng'oggyeko bano Bacaucasian awo abali mu kitundu kya Buyindi wawawa
ogenda okutunuulira abantu abo abarasha mu evolution zikujjanga zikyuka. Europe yali efugibwa ki? Baddugavu. Ojje ogende paka Gibraltar, oyitemu ogende New Orleans eri mu America, ogende awo Spain, oyambuka awo baba baddugavu baaliyo nga bebafuga. Kali olukojje ku ba Vikings mu evolutions, kakati olujje ku bano ba Romans omwali omwava ba barbarians, ba savages. Awo teekeddwa okuba nga onoonyaawo awo kyali kubanga bakugamba waliwo underground tunnels eziva ettake ne zigenda paka waggulu eri ku gundi ku Abangereza gye babba Scotland. Waliwo underground okuva ettake nga zitambula ne ziyita mu ttaka ne zigenda paka ttake. Nali mbisomawo juzi ne ŋŋamba kati ndowooza olaba ebizibu ebigwira ttake nti awaaliwo entabiro. Kubanga abantu be baba Constantinople betuliko bipya byajjo. Naye bw'ogenda okutunuulira evolution civility okutandika okuva wano okuva mu Cartesians e Carthage bamale balwana awo entalo za Punic wo ziri myaka 7 emabega bajje babeere Memphis, Alexandria, ojjo eno wansi nga mu Sudaani Akiza. Awo wonna civility gyekola ki? Kati abatunuulira waliwo n'ebintu ebimu nga bikyusibwa kubanga ekitundu kino eno Bakananians wano. Eno y'ensi ye Kanani kuba River Kashi, River Nile. Yes. Naye tebakubuulira mazima kwakati naawe oba tofuddeyo okunoonya kubanga ekitundu kijyo kisazeeko ekya Galaxy. Kubanga yiyo kati nga bw'onoolaba nti ogenda n'okwata ebintu byo n'obiwanika mu satellite, waliyo power eva bw'obanga omaze okubeera fully synchronized, waliwo power ne weebaka n'oluuta. Era osobola okukuma wano ekyoto nga Lubaale mwamukola bulungi n'okuma ekyoto n'oyogera ebigambo munna ali e Canada enkera nakkubira essimu oba mu nnaku 3 nga ye gundi twakukyawa wakiki twakukola kiwabulirawa oba within a week bakiyali ayinza okukubira essimu naga naloose ng'eyo waliyo ebizibu kiki muli bulungi kubanga ffe satellites ezaffe ng'oggyeko zino ez'abazungu transforming us information. Oscillators tuzirina mu culture. Oscillators, transistors tuzirina. Ezaffe za butonde ze stars mu bbanga. Era osobola okuhakinga omuntu aliki, osobola okugenda wano wa astrologist na hacking omuntu ali Japan na mu hacking musimu ne gwogera wano. Okulaba abagenda okukebera ne bakuleetera mukose mu kibo mu mazzi ne mwogera naye bwemu. Exactly. Ng'ogenza okukebera n'akugamba obuzibu buno bwalina kati namujja kubaka bonna. Bano babadde bagenze ku New World Order program eya Beast nga bagenze nga baagala bazise buno busimu buno bumapeesa babadde bagenda kubujjawo nga baagala bagende okuva mu nursery schools batte handwriting buli muntu abeere nga akozesa PC kakati balyoke bakozesa infrared bagihacking nga buli kintu kyoteekamu bakikola ki bakirina kati kyo baddali bakugamba nti kompyuta ejja kusala emisango kati olyoka onyage okole transaction mu banka ng'obba sente. Mu bufunzi bitulabanga tekinologiya esimanyi kutuzigonderamu mirimu batunafuya kutubba nti kyewali okolera waddewo obuyinza kompyuta ekikukolere naye ng'eno ekubba n'okumanya gwani ye kusigazaako kopi okumanya gwani
batandika okukontrolinga onovayo otwaba gavumenti ogenda kuwanga jembe gwe wanga ekyebbeeyi nga yo litakirina kati ava akola ejjembe lino eririe lyoba obeera nalyo ekutegeerera bwe rediyo bwe beeyogera si jembe muzeeyi mu mpewo zino zetutereeza mulimu emirungi abalungi n'ababi tetukolerangako kubeera nakibi kati ababi bano mubaawula batya mu balungi anti era waliwo omuntu ayagala omuzimu ogutaazaala lwaki tegwazaala bweguba gwalina obutuukirivu waliwo okweringa lwaki ate awo oyogeddemu bulala wabeerawo abantu abatala no kyogamba muzeeyi teri muntu mugumba taliyo wabeerawo ekintu ekibanja ewammwe kyekikulemesa okuzaala era bayibuli egamba nti emiti emikolimire okutali bibala abantu ebintu babitwalanga ebintu ebyokuzanya naye kati ffe barisaaca tuseka na busesi nga kiki ekyakulemesa okuzaala waliwo ekikyamu eiza katonda alina akulabye ofudde obadde mujeemu oba waliwo ensobi bajjajjabo ze bakola katonda kino kankibabulire katonda ayinza okumalawo famire era bwoddayo emabega eri ne baba Nabukadineza balabanga famire ne bamanya nti mubwakabaka buno nti bano bayinza okudda ne bakola kino bonna ne babakuŋŋanya n'abaana n'abakazi bonna ne babatta kyogamba omuntu ono afudde nga tazadde obanga mugumba tetulina erinnya lye tetirina kudda tetulina mutuuma temwali mutuumi lwaki teyakola kuba product y'omuntu ku nsi kagubeere omuyembe era tunoonya gwambala tonose ejjembe ono kagoogwa naye kati omuntu atalina product oba omunoonyako ki era kyovula abantu wano mu Buganda bakugamba omuzimu omanyi ogusembayo okubeera ogw'ebbeeyi nga guzze mu ddiiro gwakasiru oguba gwaniriza nnyo kulwaki ate gwagenda kusaba ki era ayinza kuleeta bikolwa nti oba ayagala kufuuwa ku mindi n'asaba endeku y'omwenge n'anywako ate akugamba ki ate gutuba kulabikalabika tulabikalabika awo nno banaye galiyo abantu abagumba bangi omanyi lwaki gye bali eyo abantu abatazaala naye nga tamanyi nga ye amanyi nti butonde bayibuli eyogera ku miti emikolimire okutali bibala nze nkuze nina maama wange nga gwendabanga mbu yazaala omwana kuba yazaala sinnazaalibwa mbu yazaala omwana oyo n'afa nga wa myaka 3 tayaddamu kufuna lubuto yadde okugegenya naye ali engeri gyakolimamu alinga omugumba naye waliwo yangambye waliyo embuga ya Naalongo tujja gendayo tuginoonyeeko mbonno ogendayo n'osaba ezadde n'alikuwa tujja gendayo tuginoonyeeko abantu gye bateere ku screen mugirabeko mumanye eririddawa egirimu byonna tujja kubanga tubinoonya mpolampola emizimu egyo olaba kati bano abaana baffe nga bakonya ebigere abawala emizimu egyo sometimes kyovala nti pads zasoose okukozesa sanitary pads zikuumibwa butiribiri mizimu egyo olumu gijja negifuuka girina kyeyitize negikwata ku pads ezo negijja gumuwanika era kyobalaba nti buli ate kaakano banaye ebintu byonoonese nze nkubulira omwana atandikira ku pads zino enzungu ezo nazo olina ozikuuma n'ozisuula balina mu nteekoteeko era kyobalaba nti omwana oyo bwe yajjanga n'akoona ekigere yazibwanga ye wajjajja n'amala ennaku 7 nga tasala masaŋŋanzira takola ki olodere nja kunoonyanga yabanye eddagala abenaku zino omwana kuba endoobe eriko emiso gyayo
tebasobola kunoonya gundi tanulu y'amatoffaali oba kibifulukwa nti ennaku zino omwana atandika okugenda mu nsonga ayina ku ssomero yes ng'ali ku ssomero ng'agenda kozesa pads olw'eggulo agisuule mutoyi naye ffe bagambanga embwa terina kulya embwa bw'erya paadi omwana oyo ayinza okufunamu obuzibu mu ngeri ofuna olubuto embwa terina kulya paadi naye paadi zino zetusuula kasasiro omanyi otekanga baziteeka mu busasiro abantu tebamanyi kwezi endoobe ezaabira kati njagala nkutegeeze kati nga wano Buganda it is a very very big institution global panga lino ly'eggwanga lya United Nations eryaba orator abalina okusomesa culture buli kimu kyonna civility bannaye Charles mwebe wona ogamba nti neyafanga mwavu tomutoma mwana wo balayi mugenda tusosola naye ku nsonga y'okuzaala wano bwe tukoma over break tugikanya kuba etuyingiza ddala bulungi nnyo mu maama waffe Nakalaama lwaki bamuyita Nakalaama lwaki ffe naffe tuva mu nda ya Nakalaama kuba muwulira buli awoza nva mu nda ya Nakalaama so ndowooza era tuyingidde mu kuzaala wano tuyingidde mu engeri gy'olina okuhandolingamu endoobe naddala eyesookedde ddala ng'omwana yakeesala akambe tugikola tutya because ekintu kyonna ekikwatagana n'omusaayi era the most respected person in the whole world alina okusooka okuweebwa ekitiibwa ye maama kubanga ye akuyirawo omubiri naye nga kiri mu butonde kiri muki mu butonde nze kakati sikyanenya kibanganga omwana bajja n'asobera awaka gwe maama gwe booleesa obuzibu kubanga nze buli kimu nakiraba naye nagenda okwetegereza muwala wange awo ebiseera ebyo n'azaala omwana ekyanyamba nti yali amaze senior 6 naye ngenze nkizuula luvannyuma nti omwana ono bw'amala okukoona ekigere n'emikolo egimu kukolerwa kubanga bamuzangayo ewajjajja n'afumba ekijjulo ng'ava mu nsonga jjajja mwami n'akomaga olubugo n'amusiba jjajja mukyala n'amuterawo ekibbo n'akambe n'afumba ekijjulo n'agabula ki kati aba afuuse omuntu mukulu nti abeera ng'ali very sensitive nti buli period eyo lwetuuka aba alina kye yeetaaga mu bulya mmere mu buki kati gwe maama gw'olina okufaayo okulaba nti omubuulirira tamagamaga takola kiki kati kyova olaba nti bo bali abazungu balina embwa eyo erina omukolo kubanga embwa nkulu nnyo era waliwo ekintu nkulu mu lujja era kyokola nti omwana omuwala embwa abazungu bamukuumya nnyo embwa nga bw'onolaba Cinderella n'embwa waliwo awo tukyalina okukola research kiki kino era embwa waka erina okukola ki erina ebintu byesappulesinga mu baana abawala oba wateekwa okubaawo ensonga kubanga embwa eno erina engeri gyeyagalamu omukazi w'olubuto embwa n'omukazi w'olubuto ekukuuma butiribiri wateekwa okubaawo ensonga naye tujja kinoonyerezaako katugende mu kuwummulamuko bwe tukomawo tudda ku nsonga ya zadde ku maama Nakalama gweno munnange leero tuli mu kusoma tuwulira ddala nno n'ekitabo ne peeni oyige waliwo agambye eyi baabagamba nga mbwogenda ku biiki ng'oli mu periods tozaala naye ye yazaala abantu balwa mu mbeera eyo abakyala naye kiva ku lunaku olwasookera ddala olunaku olwasookera ddala lunaku lukulu ebintu bino nanti abasinga tebabimanyi balina n'okufumba ekijjulo nze saalabako ne bajjajja bange because nze nafuna omukisa olwokuba nti n'abaana abawala benzadde ne bantuuza ne baŋŋamba kuba bakimanya nti ensonga yinza okugwawo nga nzaaliwo waliwo ekintu ekibeera mu reality kyetukuliddemu jjajja nga anaagenda e Kampala oba alina omukolo kwagenda n'omukulembera
kati abantu tebamanyi value lwaki omuzukulu akulembedde abantu tebamanyi value lwaki omuzukulu bw'oba owasa ojja n'oleeta omwana wa mwannyoko abaana ba mwannyoko omu n'abeera flower gaalo oli flower boy ne bakulembera ng'abajjwa ngabaki abajjwa bagula kkubo era babakwasa akago kano ak'emboobo kasobole okugoba ebizibu bagula zadde bagula bufumbo bagula kale nja kudda kati omulemuko katono nnyo oli might drive osobotereza lubaalewo The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja naku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga nze tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season aba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kuba kuyiga kumanya na kutegeera program yaffe ya Friday bweti etambulira awo mpola mpola tuba mu buwangwa na nnono gwalina omwana wo bwe yali atandika periods olina kye wakola padi yasooka ogiyina oba wabisuula byonna obadde okimanyi nti wakola mu ensobi niwe bagisuula yagisuulawa ensobi eyo omanyi butya bw'olina ogigonjoola so nno munnange ensonga etuleeta tutereezeemu mpola mpola ebimu tuba tetubimanyi abamu abaana tuzaala tuli baana bato twesanze Kampala kawondo kakubye eddirisa olubuto olutulubase ozadde mwana
tomanyi bitya misoso gitya gy'oba olina kukolera ku mwana wo naddala omwana ow'obuwala aba mwana wa nkizo nnyo. So y'ensonga lwaki tujja buli Friday nga tunoonyaayo ebintu abantu bye mwandyetaaze okumanya naddala nga bikulu nnyo naye ng'ate abantu temubimanyi. Ne tugezaako okubibamanyisa tusobole okutereeza weewaawo ne bajjajja balitusalira omusango ne bagamba mwakola ogwammwe emmwe tetulina kye tubabanja. Mukose nja kusaba oyanjula ensonga ya Nakalama tutambulira awo. Ebiseera ebisinga abantu eri yambuuza n'agamba naye buli lunaku tuwulira enda ya Nakalama. Lwaki tebatugamba at least enda ya Nambi tukimanyi kuba tugisoma naye Nakalama baana ba Nakalama enda ya Nakalama. Nengamba why nange ekibuuzo ekyo si kyangu mali simanyira siwanga budde naye nga butandise ku nsonga y'okuzaala naye mbuuza omukugu waffe nemubuuza kino kitegeeza ki era ndowooza mukulu Semwezi George William kasooka abuuze then bamuwe response ali mu byuma tuwe ekibuuzo then tuwe n'okuddibwamu kwe. Omukose gyotuusaako engalo naffe gye tuli ziwambaza tukula tuwulira bagamba nti omwana w'enda ya Nakalama omwana w'enda ya Nakalama Nakalama yaani kubanga ffe tumanyi bandigambye mwana w'enda ya Nambi tukimanyi jjajjaffe kintu kantu muntu oba kintu kisolo kya nawansi oba yewasa Nambi nantutulu mwe twava kale Nakalama yaani oyo Nakalama gwe batusibako gwe tutamanyi sisangangana muntu gwe bayita Nakalama oba bamandwa oba kiki kigambo Nakalama sikitegeera Nakalama yaani naye tumumanye nga bwe twamanyizaani nagadya mu nkumba owulidde Nakalama naye tumumanye twongere omulaamya nga tutegeera gwe tulaamya kubanga oluusi bakyogera nnyo wekanga naawe okyogedde naye omwana w'enda ya Nakalama n'akola waatyo. Agulumizibwa atenderezebwenga oyo kyetondeka kawamegero lubanga nnyini bulamu yeetonda Sserubaale nannyini nsi n'ebyokwewunda byayo. Muzzukulu wange abuuzira ekibuuzo ekirungi naye nja kuyita ku ngulu sijja kukka nnyo mu nnyama. Okumanya obutonzi n'amaanyi ng'Obwakabaka obwali obubereberye obwakiza obwakato n'obwawaswa wabaawo entalo ez'enjawulo wakati w'abasanga abo nti omusanga omukazi gwafuba okutabira ensonga z'Abakabaka abo naye mu bweyubule obw'amaanyi ag'enjawulo awo njogera ku musangwa oba omusange ogwatuula mu kiti eky'obwannabamba. Njogera ku musange ogwatuula mu kiti eky'obwannabuzaana nti omusangwa ogwannabuzaana gwatabira lye twaliise eddya lya Nnabamba. Tekyamusanyula okubanga obuganzi bwe yalina eri omusange ogwandawula kyaleetawo olutalo naye ng'okukkaanya kw'amaanyi n'emyoyo kubanga gyo gyakkanyanga era gwakkirizanga ne gwerekereza ne gussaawo entabaganya naye kyajjanga ekikolimo nti Nnabamba teyasanyuka okubanga eddeya lye lyali lituuliddwamu omusangwa ogwa Nabuzaana. Nabuzaana yali ttu ate nga tannafuna ttu kati olw'okujaganya okungi kwaleeta enniike wakati w'abasanga abo abakyala oba abaatuula mu kitundu eky'obukazi kyaleeta obutakkaanya. Nabamba akolimira Nabuzaana amugamba nti oli lyandaayo toligiyonsa naye eri kuyonka nga ntuuyo tolirumwa bisa naye olirumwa nga ndira obunyamalya ozindabizza mu buli kujja nange ekikukomazeeko tolituula wange wokka newabalala olitaba tolirera wo naye olirera baffe ffe tuliyonsa nga ggwe n'olera era okuva n'olwaleero gwe olirera abaana baffe bonna abalizaalibwanga. Bw'atyo Nabuzaana yalya endaaye
era kigambo Nnayannakalaama kiva mu bumanyirivu nti nkulaamidde okulya endaayo, kubanga mu lulimi olwaffe olw'Emisange oba olw'Abalubaale tetulina kigambo kukolima, tulina kigambo kulaama, nti olaama na lulimi n'okakasa nti nkulaamidde obanga akolimye. Kale kijja kikyusa bukyusa makulu mu biro byaffe abaana b'abantu abalya mmere, kale naye bamulaamira. Kyova tugamba nti oli ddanda era oli lyanda. Nsonga lwaki tuva mu nda z'abannyabo ate ne tudda mu nda ya kitaka kinnawansi. Naye yakolima n'agamba naawe bw'olizaala ndibaweerezanganga ewa kitaka, naye n'abalamula nga bwe munnamulidde kuno kungulu. Era mu busese Nnabuzaana ye yali empanga. Nnabuzaana yatudde mu kitundu eky'obuddugavu, era Nnabuzaana yatudde mu kitundu kyonna ekijja mu bweru, ye Nankulu okulera abaana. Era ne muba mukomaga mugamba ni Nnabuzaana omulezi w'abaana, gwe waze ndabya mu buli kujja nga nsagaasagana. Ne muyimba nga mugamba nti Nnabuzaana okolayo ki eyo, nkyawummula amatembe g'abaana kubanga yali omulezi. Kale bwe gutyo bwe guli, nakakano bwe guliba, n'emirembe mu mirembe, nti Nnabuzaana yatudde mu kitundu eky'obwannambaga, yatudde mu kitundu ekyakamala mu mawano eky'obwannaalongo, Nankulu mu kasolya, era ye gwe musange ogwataba amaka gonna gonna ag'emisange emisajja egisinga. Kubanga ne jjajja mu Eddungu omubuuza ne mukyala akugamba Nnabuzaana ye mukyala, n'akugamba Nagaddya mu nkumba ye mukyala, ne Kawumpuli omubuuza ne mukyala akugamba Nnabuzaana, naye ani maama ye akugamba ye Nakku. N'omulangira omunyuvu omubuuza bamuyana ani mukyala akugamba Nnabuzaana. Era Nnabuzaana eyali empanga ku mwaliriro ogwo. Kale ndowooza okukunyonyolwa okuwulikanye bulungi, kuba ebiseera nga tuba tuwoza fe abaana ab'enda ya Nakalaama naye nga tetukimanyi ekifuba. Naye nzukira lumu muzee wagamba nti Nakayima yeddiza obuyinza. Olwaleero omulongo azzeemu n'akikkaatiriza nti Nakayima yali mu buyinza, era yali mu buddugavu, era yali ne mu bweru. Ekyo abantu kibaali badde beebaliza nnyo ne Mukama. Bakitutte emyaka mingi nnyo. Nti okuva ku Ssekabaka Nakibinge ne bamenya, oba okuva mu kuleetebwa kwa Kimera. Kuleetebwa kwaki? Kwa Kimera. Najja okuva mu b'Enseenene nga yazaalibwa Wannyana. Jjukira nti ab'Enseenene be bali mwani Ndawula. Be bali muki? Ndawula. Ekitegeeza nakati ekitundu kikyo kyalimu kyani kya Nakayima. Ti obufuzi buli obw'obwerufu obulina obw'abakulu mpagi, obuliko obwa Nnaalongo bwennyini, obwa Nnaalongo Nambi na Mirembe tebuliwo. Obeera n'ekitundu kya mirimu ebulimu n'emirembe emirembe. Kubanga mirimu ebulimu eriko Kayiikuuzi. Ekitundu kyani? Kya Kayiikuuzi. Kati waliwo ate Omutanda. Ow'Ettanda. Olidde oyo gwe tukyusa ne tumuzza mu bwerufu, awo wabadde ebbanja. Wabadde ki? Ebbanja. Kubanga ye Omutanda asobola okukyuka n'adda sayidi gy'akola ki? Gy'ayagala. Gy'ayagala.
bwe mugamba nti ayagala ata ng'ena awasa ngaddeyo ku mwoli mwannyina nga baddeyo mu bwakaggwa ensonyi bwe mugamba nti mukyuse muzze mu bwerufu ng'agoba ekitundu ekyo nga kikola ki kati bano kye baakola tibakwata muwala wa mbaziira okuva mu b'ennyonyi ne bajja bamuzaalamu ate abako bakodomi ba Buganda ne bamugjamu Muteesa ate omukazi ne bamutunda mu Buddu ne bamutunda mu kati bali ne bapanga ne bajjira mu kitundu ky'ekiddugavu bo mwe bakkiririza ne bakwata ono ne bamubuliza ekibuliro ne bamuzza mu kiddugavu ne bateeka mu masiro ne basirika kati ebyo byonna abantu baleete bakola ki era bali be babadde ba decision maker ku kino ekibadde kitambula wano naye kati zino ensobi ezikola bwe zityo kubanga ensobi zonna ezisembayo okubeera ez'ekika ekyawaggulu ng'oggyeko byonna ebyali biva emabega awo okutandika ku Kabaka Mukaabya Muteesa yafuuka Muteesa oluvannyuma ensobi nezijja nga zeeyongera nga zikula kibala nti waliwo ebintu ng'ebyo kati nga ffe tubyogera mu terminologies kizibu nnyo omuntu okubikola ki naate nabannannyini byo bennyini tebabitegeera niye babaddeko omukono ogw'ekiddugavu nga guva mu Bawarabu nga guva Kibuliro kubanga eri emabega ensobi zaaliyo naye kasita ate baayongera ne bayingira mu b'ennyonyi ennyange naye kati ezo ensobi wezibanga kati zitegerekese oba tuzitegedde lwaki abakwatibwako tebafuddeeyo nnyo kuzitereza kulaba nga ensonga zonna zitambula ku lw'obulungi ensimbi zikyabatawaanya obwongo ensimbi zikyakola ki byanfuna naye nga bali ku peanuts ezo biliyoni z'owulira za sterling pounds trillions dollars biki wano wali obulongo obuzifuga namulanga yatugamba nti singa tutereza byonna tebalina sente balina abo obugagga bungi nnyo singa tubaterezeza obulongo obufuga obugagga bw'ensi buli wano wano tekitwetaagisa kukwata ku mafuta tekitwetaagisa tetujja kwagala kubeera nti ffe bamulungi omu tuli kimu kiri wano wewali bulugolodi waali amazzi emmere sizoni zetulina ez'emmere biki ate n'amafuta nago tugasime tutunde bibyali badde bisigalayo eri mbawarabu ne baleeta bulesi percentage ne kati tugenda kufuna pollution bakola bino bikola bitabisi biki okujjako nina kyemmanyi nti ensi ebadde yeesulise ng'erina engeri gyebadde ne pole shift mu residue mechanism nga yeesulikamu olwa liquid metal amazzi ogenda ne gagenda billions of tons ne zeekwata okuva e Greenland paka Siberia ntukuba nti ensi ebadde yeewunzise bweti kati amafuta gabali gayinza obbakendeerako ne gakomawo kubanga wano ffe tuli ku magma na buli kimu kyonna yingini ffe tugiriko eya wansi eyeesera yayitako mu comments kati ninyo omukulu Charles M. Mwebe agamba oyogedde ku nseenene n'ensibamu I think naye omukazi alimu omwoyo gwa Nakayima tafugika era bw'oba tomumanyi ofa n'afutubbala mu maka bwe mbitegeera tangazaamuko jjajjaffe abo bali mu kitundu kya Lukowe bali muki tebafumba era kyomuvuulaba nti be bali mu kitundu jjukira nti ate abaganda wano balina ekintu kye bagamba waliwo ekitundu kye bagamba ti obulongo bwa nnyina abagabe butambulira mu bantu abo babiri kikazi na kisajja Nakayima ye babiri Kayima yafuganga omutala Ntebe ye Kato bava mu Bankima e Bunyoro
kati jjajjaffe Kahuma Saabayinda okuva mu Bayinda mu kika ky'Abayinda e Bunyoro najja akola ekkobanda. Ne waliwo bino abantu bawudde ate kintu biki kasasiro. Rita Male Musoka agamba kituufu paadi baziteeka ku kitooke kya gonja. Ekyo sikimanyi ezo nsonga z'abakyala. Nalabanga bajjajja naye nga nze siringirizaayo. Oba nalabanga omukazi n'azaala omwana ono owookubiri oba yazadde kiro nga baamutadde mu kigogo ne bagenda ne bamufugika ku kitooke ky'essijjukiro bakyabanga ki. Nakulako ne bajjajja nendaba ebintu biki. Zazina eddagala ly'obusobe naali badde ndimanyi. Kuba nagendanga ne jjajja eyo mu lukonge ne tulinoga naye sijjukiro bayagattanga ki naye nga nzijukira anogesa nnyo akafansonyi. Naye kati ate najja afa yali ayagala nnyo sisita waffe kati bwe yali badde alekera ensawo yali akyusa n'omukazi azaala abaana abawala n'azaala abalenzi ate naddamu n'amukyusa n'azaala abawala. Ekyo ekibuuzo kankiterekere mukwano gwange ajja kukinziramu bulungi nnyo. Kavuma Ensama agamba nina amaanyi agangugumula mbeera nga ayiseemu empewo mu mubiri ne gwesisiwala noonya okumanya oba kiva ku ki. Ekinene naye nga buli omu akirina okutobera nga mu luzunguzungu awo. Zabadde maze kusobola yimanyi oba nze ndi mulwadde. Mandi awo ndi nzekka. Teri gwe naye neweesimula naye ng'oyo abeera kinene. Tegeeza ffena tomulina. Teri atamulina. Ababandi yazaala. Awo otegeeza nti wendi. Aze kubuuza. Gemanyi agazaala. Kyovulaba nti era amaliriza aga nti munaabe mutukule nga muva okusiga. Si mu nnimiro. Ey'enkumbi mu nsonga eri. Eyo buli muntu era tebavangayo omuntu n'agamba nti talina kitambo. Oyo atakirina tajja kuzaala. Kasi oyo omugumba gwe togeddeko wali. Andi kyenkugamba nti byonna bye bigenda okwetooloola. Ebigenda okwetooloola. Omwana wange bw'aba era biddayo ku oyo. Kuba ye mutanda ate eki. Era kyobula nti Abaganda balina engeri gye bawemula. Wano mu kuzina abalongo. Tinkerebwa enkulu esimanga eggalira. Kyagabye obweza. N'agenda n'avuga obwato. Obwato bwe buki. Bwe mba nzadde omwana wange omwana wange n'atuuka essaawa y'okugenda mu parades. Ffe bwe tufe abaali mu kyalo olunaku olusooka baakuwanga akagoye nga si paadi. Kati era nga maama gwakukubiriza nnyo bw'okamala kooze okampe bwe kakala kooze okampe era nzanga nkiwa maama nga akakyakalina kubanga nakamuwa nzijukira nga nakamuwa. Naye kati abali mu Kampala wano tandikira ku pads era ne bw'ogisoose nayo bw'oba olina outside toilet abaana abasinga n'akanyuga mu toyi kirina buzibu ki era bwe buba nga obuzibu bwe buli tubutereeza tutya. Ebintu bingi byasoba. Kakati tunuuliramu abaana baffe bakulidde Bulaaya. Abalala tubazukulizaayo, abalala bafunye n'abazukuzu. Abaana babazaalira Bulaaya. Gye babazukuliza. Naye nze nsuubira nti waali baddewo modernity. Wakati ng'olabanga ebbombo n'olweza. Tetunaba kumanya vali. Kati n'olunoonya. Nze kati ndunoonya nteeke mu balongo sirulaba. Olweza kabombo. Kabombo akatono. Akatono. Kambu newenkajja ngambo y'omukazi tambula ti wa. Dite. Mukyale waffe naffe gye. Naye wano mu Kampala wano okunoonya akabombo. Naye kati waali baddewo nga modernity. Nga biba bifeyo omuntu asobola okugenda. Ebbombo eryo nga omuntu alikola ki? Nga yalirima bulimi akasimba. N'alirima n'olweza n'alukola ki? N'alulima ne lubeera nga luli packed ne luteekebwa mu mashini ne zirukuba. Kuba tutegedde nti ki?
kyetaago kati kubanga eddagala lyonna liva miti miti n'amakoola ne mbamanyandika kati kano kapaketi k'olweza kagula siringi 3 oba 5 nakana akaki akebombo nako ka 5 nti ogatta otya toteeka mu mazzi tonaabira mu kino ekinaabiro genda mu kyewabweru onaabe kubanga the same nga bakakoze mu powder naye kati abantu babikola tubisudde mu gulu kati yabifaako kiringanga ebbombo omuntu yali badde alikuba kati ng'abantu baffe bali mu byalo n'alikwata n'alikuba ebbombo ne bw'olijjako ebibajjo ku miti n'olifumanya omululuuza n'ogunywa era omusujja gukola ki guwona gugenda tukyali mabega eddagala tulirina eddagala tulirina ki tulirina kubanga omwana gye yayogedde ku kambula infact nja kumugambira nja kuba mugambira bateeka ku mukutu omwana ali awo William naye nga ye akoze nnyo research ku habo ne ku saidi y'ekizungu neki ate si dokita n'olwokuba nti autonomy yazaalibwa nga agikola ki agirina akola research nnyo waka kati ekizibu kyaffe ekisembayo wano obukulu tetukola research nze mu mulimu gwange ndi makanika era nazaalibwa nga ndi muntu wakuweesa nzaalibwa mu buweesi era ne kukyala essasa lyaliko ekkomagiro obaakomagiranga mu kikomazi era waaliwo essasa kubanga ffe tuwangira ffe tukolera Ssaabasajja effumu ate era ffe tumukolera ki ffe tumukomagira ekifundikwa n'okumutwala ewaaka tosanze okumulayiza naye nze bwe nkola omulimu ne gunnema oba emmotoka ensula mu bwongo nga ogirowoozaako yaganidde wa era ne bwega nti ennemedde eddala nyinza ogiteeka wali nensooka nengivaako nemmala oba nnaku oli ne mugaasooka ompemu ennaku nekula siminti era ntuuka ku ansa nti nja kukola kino oba kukola alteration oba kukola ki kuba kati mwina wano waliwo wano ebimotoka bino ebize bidrone biyingi n'ebyo bya common rail nolwakuba nino tekinologi akoze eki agenza akyuka naye nze kati loole ezimu nzikyusa nenzizayo ku ordinary nenkola calculation kubanga kati nga ezo drone za common rail kugamba ku wano ku timing yaayo negamba nti 0%. Negamba nti ki 0%. Era ffe bweba eyaka ogiwulira solo erinamu engeri nooko wano buli oba ogitandika bwoti eyagala kuddayo mu nnamba emu naye bwobanga oyagadde ogitandikire mu logia erina nooko gyedeveloping kati ffe byonna tubiwuliriza nga wano nina kukola ntya so n'abaana aba research bano abageza okukola research mu byeddagala bwe tebabeera era kati wano tikyali kizibu mbuuza nti lwaki abantu abalina okusooka gavumenti balina okusooka okukuba mu ttooki wadde egamba nti egamba nti esomesa sciences olina okusooka okutunuulira abaana n'ennono n'omanya si buli muntu nti ajja bisoma waliwo science asomeseddwa abasawo nga bagamba omusawo yalina omukono oguwonya wano twalina dokita mumpi naye nga teyali dokita abeerawo oli dokita nga buli kwatako yaba agenda mu C-section ng'oli nga bambi alina omukono oguzaazisa ebyo byennamu ebiri n'olwokuba nino byatemerwako ki ettaka buli lwogezaako okwadoptinga culture nti oyo omulogo oyo muki bw'osala bw'oba ofunye ssente oba n'okanika nnyo mu workshop n'ojjuza emirimu nti oyo atuloga. Mwami Muyira abuuza agamba nsaba Mwami Ssebutinde annyonnyole ku nnina abagabe era yaani? Nnina abagabe be b'embogo
abali mu kitundu kya Aphrodite. Mumwe katukambe nti nagadya mu nkumba mwagwa. Mwakola ki? Mwagwa naye olwokuba nti empewo zino zigenda zikyuka. Zinenge gye zigenda nga zikola ki? Zikyuka. Nkyalina research gye nkola ki? Gye nkola. Kubanga waliwo Aphrodite ate bw'ogenda okunoonya nti ava mu Andromeda. Kakati ate oyo yazaala abagabe era obulongo bwonna obw'ensi bwetooloola eyo kubanga okuli ekitundu kya Lubowa ne Nalubowa. Kuli ekitundu kyani? Ne Nalubowa. Naye ate emabega eyo waliyo jjajjaffe gwe bayita Serukeera Kawumpuli. Kati awo nkyanoonya Kawumpuli ono. Kawumpuli era gwe bagamba munyenye ya kumakya. Yes. Ate Serukeera kye kimutuumisa munyenye y'okumakya. So oyo ate Kawumpuli alina amaanyi mayitirivu nnyo. Naye abantu tebakikola ki? Tebakimanyi. Naye nga awo wekyetoololera awo. Kawumpuli gyali ne wabeerawo Lubowa ne wabeerawo ne Nalubowa. Era abo be bakuuma omulongo wa Kasolya Ssewaswa. Kubanga bali mu kitundu kya Nzigu ne Nanzigu. Kakati ate nojja weesanga nti ate jjajjaffe oyo Lubowa yagwa mu kitundu kya Kizuuzi ssanga lya Mbogo. Yakulembera bankoba za Mbogo. Ba black belt. Kati ate yebba wanagadya mu nkumba. Ate n'omusanga ng'ate yebba wanambaga. Tozo kiraba. Kati olina okubeera n'obwongo nga kyenkugambye kyenagambye nti Lubaale bw'aba testinga omuntu amuteeka mu bigezo ebyenjawulo wano naye yita kino wano naye yita kino naye wano naye yita kino wano n'akutegera wano naye ng'ali ekintu eki kimu ekyobola nti bagamba tera ne Lubaale alina obunnanfuusi butya. Lubaale ono gwe nkugamba owa Kasolya bw'oba toli mu luyo olwo olwannyoko nga luva mu Ssekayiba tosobola musamira. Kyobola nti balina ekitundu kye bayimba ab'Embogo nti mbogo kyewaggula erizaala enkambwe. Erizaala ki? Enkambwe. Era nnyoko ateekeddwa okuba nga yeetoolera mu kitundu ekyo kubanga be ba oleta era be balina n'abaana tuzaala era kwambuliko koodi eyaabwe kwe batusala ku mwana ono ow'omunda. Naye kati bebe n'abantu omuntu afuutukana kati nze ndi kino kati nga linganga bw'onolaba pasita baga nti kati Katonda nkulagira bulagizi jjanjabo wonya omuntu ono era omuntu agenda neyeegwanyiza tajja kusamira Lubaale atali wugwe tekisoboka. DNA esimugwa. Kati abantu abamu we batandika okujjirenge olw'ebyenfuna najja n'aboonoonera Lubaale. Kubanga alabayo ssente. Kati kyengamba nti omuntu ate ali mu kitundu ekyo nga tewasamira tokkuta. Nga toli wali supposed kola ki? Era ekyovola abantu Lubaale bw'abalema okutereeza agadde amusamira ekifuba kale ne Lubaale akkiriza tamuwadde bulungi. Ekivaamu ng'agenda mu basawo balala ng'amukyusa nga bazzaamu kifaalo. Mukulu Ntambazi, muzeeyi history y'erinnya Ntambazi ogimanyiiko? Waliwo agyagala naye kale Ntambazi siba kinyomo. Ntambazi Gulude nagamba bannange nze mbuuza kiva ku ki omuntu okubaako emisambwa nga 6 ate nga gyonna gimusaba ebintu byagyo. Ekyo si kikulu. Oyinza okuba nga oli ku level ya mukulu bwa kika. Oba oli Kasolya nze kati ndiko emisambwa miyitirivu obungi. Era kyovudde olaba nti gintawaanyiza nnyo n'essente zigenze zibadde nnyingi. Kubanga nagenda nengwa mu kitundu ky'abakulu Mpagi eky'obwamulamula. Era lwe lujja mu enva olwakawuma
olulina obwakahuma Saabayinda olulina olwakayima olugwa mu kitundu kya Nakayima abaana banyina abagabe. Kituufu periodi z'abakyala akabonero kajjajamu ku Musoke? Yes. Joy Rita ofunye okuddibwamu omukulu tumuhimbise Manya abuuza mumbuulizeeko Mzee Ssebutinde nti engalabi embajjulemu wano ku roundabout ya Kabaka e Bulange etegeeza ki ng'abantu abamu bagivumirira? Ekyo tebakimanya nakibi nga badde akyogera wano. Toyinza kuddira byama byo n'obikola ki? N'obyanika mu nguudo. That is very, very sensitive. Naye kati nze ekyo saakikola ki? Saakifaako kubanga nina ekintu kyendaba ekitambula. Awo waliwo okuva mu lubiri okugenda awo waliwo ekkubo eryakagere kamu. Waliwo ekitundu ekyawambibwa eky'omutala Ntebe. Basijja kutya kwogera. Amwe volunteer nzisa bubaka eri abantu gera nakibinga bwabadde wano. Waliwo ekitundu ekyo kyenkugambye kirina eggama nti embuga eyo yali yabaki. In fact ku mpewo sinabakyogerako naye waliwo wenzikira wano negamba nti embuga eyo ey'olubiri olwo lwali lwakayita nga Magulu Nnyondo mwatuulira ku kayita n'agaba enzaalo ab'envubu ne babagibwako olubiri olwo ne baluwamba era kayita n'adduka n'avaawo n'agenda Essese. Kira ky'obulaba nti ab'envubu balina enkaayana muki munda mu kika kyabwe era Obwakabaka butayinza kusolve ekibuuzo tokizeemu engalabi eyo embajjulemu anti kyenkugamba nkyatambula kwali tuli mu kuyiga ne bajja ne bateekawo twekobe twekobe eyo ennyumba ebeera ya Mukasa nti ekyo ekitundu si kyabwe kya Bukojja kyaki kya Bukojja nti ebitundu ebyo byonna babikola ki kati ne bateekawo Bulange era ndowooza olaba nti okuva e Bulange n'ayita mu Kagere kamu n'ayita mu Ngalabi kakati Obwakabaka babwasizzaamu babwawuddemu Obwakabaka bwe Naggalabi bakola ki babwawuddemu babwasirizzaamu awo naye nga abantu bategedde oba nabo bakwata babimanyi ekyo omuntu akola ekintu ng'ekyo nga bw'olaba oli bwe yajjayo ennyo eŋŋoma ya Kacwankizi n'agitimba awo zinawulira wano mulangira ng'akyogera nga naye kati olwokuba nina ebintu abo byo olina okubeera n'obwongo kyova olaba nti abantu mulangira yagamba wano n'agamba nti fe olina tukwata mpola okukola ki okutegeera fe byetwogera kati omuntu bw'omugamba nti eŋŋoma ya Kacwankizi tayinza nakikola ki nkyakyebuzza Kacwankizi yakima kyawo wabula kijja kujja ndowooza mu puroguramu eddako kijjukidde bujjukiza obudde buweddeyo kati omuntu yeebuuza lwaki bagifulumya ne bagireeta awo oli abaakola representation okulaga nti ebyo kati bigenda nze bwendaba kubanga waliwo twekisize waliwo ebyama bya Buganda nga bw'onoogamba nti twekisize akira tunaakola ki tunamma kubanga omwana wa mwannyoko akoma mu luggya ebyomu nnyumba tebikola ki tebiba tebimukwatako era bw'aba akuuma luggya naye kati bano baayagala ebitundu okubikwata byonna babyeteekeko naye nga tebalina backup routes zaabyo era tebisobola kuba bikkulira ne bajja nga bakola alteration kati nga bonolaba nti ngenda ne ngamba abantu nti Abamerika bakola mistake ne bagenda ne bakola New York naye nga Old York eriwa eri wano era ne Statue of Liberty fe munyenye tubeera nayo ku Lwengula
kati bo ne badya Statue of Liberty ne bagenda ne bagiteeka ku New York ne bazimba Twin Towers ne bazimba ekyo nga tuzeeyo ne tukola ne tukonvaginga obwakabaka obw'omu ggulu tebasobola kulwana lutalo ne baluwangula. Kakati waliwo omukyala yambuuza luli ekibuuzo kyasula ne leero saagala kisule. Lwaki twawulira omukulu Fred Ssebatano ng'ayimba mukoomwana teyeeramba lujja? Lwaki mukoomwana teyeeramba lujja? Ekyo kimanyi. Kibuuzo ky'omukyala nkireeta. Ekyo kikola ki? Anyway, obuzibu bujja nti kati tufunye omukisa nti ebintu ebimu lwe Luganda olutuufu. Kati okuba nti Oluganda lukusike kati byakirabanga ekipya ennyo. Naye tufunye omukisa Mzee Ssebutinde kageza okukitematema mutereerezeemu kuba yakimbuuza nno lwe tujja nekyerabira akiddamu okumanya akyagala. Awo waliwo obuzibu bw'amaanyi gwe wali olabyeko okuze n'otuuka awo wakulira ku mukyalo. Jjajja mukyala ng'akyaliwo. Jjajja mukyala iye. Wamulabako nga yerambika olujja mwamwekanga bwekazi mu ggwatiro nga mukola ki? Waliwo amaanyi Katonda mu nnono Katonda gakweka. Ekyo obulaba nti jjajja mukyala ne bwe yajjanga kati mugenda ne mulaba abakazi abakulu wanabo. Nina abaana e Canada, nina abaana e Bulaaya. N'agenda n'asula mu nnyumba ya muwala we ne bagaba bazunguwala naye tunuulira abakazi abo bonna balwadde. Kituufu. Beesiba pampa. Tosobola kuyingira mu baasiruumu ya mutabani wo n'oginaabiramu ade muwala wo mwana aba ne bagenda ne bazunguwala. Nze mbalaba ne ntunula ne ngaalaba bati ne bagatta akasolya. Mati ebisenge byanjawulo. Era wo bagambanga abaana balere nze abaana bange babadde nga bamaze okukaziwala kubanga omukazi buli lwamala okuzza omukono emabega bafuuse emyoko. Muwala wange oyo Anatalia yajja nankwatako bwati muzeeyi yanyombesa nanawe oyagala omwana kusinga bulwadde kuleetera bulwadde. Tetulina kuwa bataata baffe haga otya kugenda otunulira abakazi abalaala batunuulire batambula bayuga batambulira ku miggo kintu ekyo batunuulire bonna abakazi abalaala. Nze nina waliwo entuula emmengo waliwo omwana akuba engatto muwonge noyinza okulaba akawala akalaalo nga supa akalese maama waako mu Luganda mu ddwaliro wali enamirembe. Nze bulijjo mbadde manyi nange ekyo kyo mbadde manyi ebalaavu. Obuko kintu kikulu nnyo. Kwakati nze ndaba muwala wange amuhaaga. Ssebo bwe kaba kana akato. No omukulu eyakwata emabega. Tomukkirizanga oyo maama wo naawe akulwaza. Era bw'amala okutuuka ku leve eyo ne baafu yo tagikwatako. Va ku byo bino ebyo gw'ogenda okufuna ekitundu ekyo okulwala nga kyayingira dda. Kati omuzeeyi wennyini abafu abakola dda ensobi eyo. Soseka Farida kwanza omusajja mukulu kati already nze omuwala wange muwahaaga mbadde nze kasi mukambwe tomutijjirako tokikola. Era muba mulina okunaaba bulungi n'omugaa kino tukyawule. Nze kati kankubulire singa oba ova okunaaba by accidentally ng'oli mu baana weewujjuula abaana baabo obuwala tawulo neegwana gyakulaba obulabi wansi bwati kasolo obwo bulwadde. Obulwadde obwo tebukutte ggwe just kulaba kubanga ne site magnetism esika kuba bolaba nondeka ku bwongo no saving. Bo bafunye obulwadde bakwagadde. Bakoze ki? Bakwagadde. Bakwagadde.
kati nabeera mu generation nga atawaanaawo ono omusajja amwagalako abagamba nti kakati ngenda ono yananyanjula nabeerawo omukazi watu nakakiraba emirundi egi mukazi nebamubuuza nebamugaa kakati kiki olinayo kamugaa nti wali olabyeko ku kitaawo nga yeyambudde naga nti nenali ngenda nga dade ava mu kinaabiro tawulo neegwa namugaa nti ng'alina okufumba kijjulo okugjawo amawano n'agenda mu myezi 6 ng'alina omusajja amugulidde n'emmotoka naye nga abasajja baalinga bakola ki so bituzunguwazizza byose n'okutwonoona nekugambye bamama baffe bano bangenda n'enkyalo e Germany mwana wange yafumbirwa e Germany nawane waffe ajje Kampala akasolya kamu kati nze nkugambye nenkugirayo sigamba nti oba ndivaluwinga bwe tunuulira abakyala bonna wane Kampala tuli mu double room ebisenge 2 n'eddiiro mama wajjaga mu kisenge ky'abaana kati tunuulira abakyala abali mu bwani oli gwe tuva okwogerako ani mu kitundu kiri ekyannabuzaana omwana tasobola kuwasiza mu nyumba ya kitaawo kituufu ekyo kituufu onaakuba namunjoloba n'oli kati gwe naawe nazaala maama w'omwana muwala waali eri bakuba namunjoloba mu kasolya gwe oli eno bwe njagala nkutegeeza ojja okuba enamunjoloba nga mulimu obuvubuka obukoze eki obusuumuuseemu okuba enamunjoloba okumanya Katonda muzibu okuba enamunjoloba oteekeko ettaala ogenda kulaba bumu nga ogenda okubukebera era buba bugize buti mbuuza ekituufu so ebintu abasinga obugite bwebikola ki tetubiwa budde tetubitegeera naye nga byonoona bikola ki jese omuntu okulabako oli nasanga omukyalo banga yeyamba afuka mazzi nalingiza agenda kukola tosobola kusuka accident balingiza olingiza nyoko olingiza ebuziba lwaki Katonda yabikka olingiza ki lwaki yo Katonda teyaddira n'ateeka ku ngulu olaba wano mu buwangwa bwa Buganda ne bwoba ogenda okwanjula tebatwalayo mbuzi tebatwala menvu representation tebatwala ntula okiraba nekati wetugenze nga tugamba fe tuli modani muli modani kwani enjuba yali ekeddeko ngaeva eno ngedde eno abazungu balwanyisizza enjuba eyo bwakabaka obwo tebubalemye Katonda yakiwa abaddugavu nekiggwa nekikola ki Mutale Faruku Hussein agamba mukose bakuyita kuzza mukono mabega so si kwata mabega enjo agambye mbu wali wetwogedde kwene ngalabi gye basizaamu Museveni alogerawo banamwe musale ekigambo nze mbabuulira ebigambo byabwe ekibuuzo kyange ndowooza kyekinaaba kisemba obudde siina bwe mba sisomye ekibuuzo kyebimu bannaye mba nabibuuzizaako omugenyi gwe mba ninaye nangamba ekyo sinnakifunako bubakayo ensonga olaba nti ebimu mba sibibuuzizza omukyala yabuuza n'agamba nti mutugamba okukola lubaale naye abamu ku ffe tusula mu nnyumba z'obupangisa osanga nti ebintu ebimu toyina abantu abamu ba mizizo yeetaaga ennyumba ye toyina oba toyina nga kubiteeka kati yangambye mbu waliwo omulongo omu gwe bamugana naye toyina kumuteeka mu nnyumba onoovaamu ogenda semuka ng'okyasemuka ewa Senkulu gye wali Senkulu Mmandwa bw'anaakola omulongo oyo singa amukola kakati kati abona tamanyi kimukuba oli omulongo abanja yakola ki yamukuba omuteekamu ssente n'omumala wabula natidde ennaku zino omwana yangambye alina empewo zagenda okukola yakasiba abalongo be
yabasibisiza miliyoni 4 mu emitwalo 10. Ebintu byalinnye. Nemanga lya tugamba nagamba bamugambe okuwanga ejjembe limu waliwo ejjembe limu banje lya jjajjaawo abadde n'omuzimu nga kumutaanya naye ejjembe lyafuddeyo ne lyogera. Emiliyoni 6 n'ekitundu. Baali takyakolwa. Kazire ku topiki oyo. Kakati oyo nche musabe kintu eki akole omulongo oyo kijembe ki ayinza okubanga jembe bataba singa obungi bali mu lubowa ne namba then abafuba okulaba nti anonya sente abakole abagambe bannange sibalese wano munonyeze we mugenda okukola ki okweyoberera bwana amala ebbanga emyaka 2 nga tazimbye neebuuka. Naye kati problem olwokuba nti omulongo oyo tanaba mukola tassa maanyi ate nga amaanyi gaba mu kulaba n'okukuleetera abaki okuwobaka. Wakati wano waliwo ebintu ebimu nze byengenze nkolako research ti omuntu ayinza okuba nga ayokya enkoko nga bonna bookya enkoko naye oliwo ng'alina birungo byakola ki yateekamu byayongeramu otidde nujja weesanga nga enkoko yagyokya enkoko 20 nezikola neziggwawo naye ng'ate waliwo oli omulala asigako ebintu biringa ebinzaali biki alage nti abantu naye ng'akawowo tekola ki terina omulala n'asiika ebinyeebwa n'abiteeka mu package akaveera oba obufaananyi bw'abaana munakola emberenge n'ateekako obufaananyi bw'abaana budoledole nasikiriza abaana n'abanga ebintu product yeekola ki etambula. Omulala n'agandi kakati njagala ntunda ki tintunda keeke n'azipaakinga nga waliwo keeke y'emitwalo gumu newabeerawo nga yiye agitunda 7 naye ng'ebirungo byonna bye bimu n'obuwoomi katono wa 7 n'adibya ono atunda 7 n'atunda keeke emitwalo egi olunaku ono ow'omutwalo n'atunda keeke mutwalo ng'oli atunze emitwalo egi ani abasinza okufuna sente era bagamba nti ensibambi edya mutere kati okukola batukola waliwo kwegamba ne art oyo creativity assembling kubanga ugenda wano twagendanga okulya mu Nando's you remember muntu nga babataliddeko mu Nando's muzeeyi w'amasirula tuve wano obudde butokotte. Bade nsanyuse nnyo olunaku lw'olwaleero okubeerako nammwe ndooza tulina bye tuyizeemu ndooza tunaatandika okwongera okutaggulula okutyako waliwo topiki gye sikonyeeko naye kankimuddiremu oyo nti ensonga gyagamba eya earthquake okukuba eri bali bajja ne bonoona obulongo ku Africa ensi ebadde yeesigamye eri kati magnetic forces mu kuyisinganya kw'ensi mulimu ng'olwokuba tutambulira magnetism mulimu impact ejja n'ekuba ensi ku bwengula n'eni nekka eno ku nsi so basasula bivu ebazze bakola nti ensi ebadde mu plane yayo mwetambulira mubaddemu shock ezo ze zikola ki kati okutereeza eno ng'olunatereeza eno ne watereera absorbing ejja kujja baleme okuddayo okufuna kuba bali mu nzikiriza eri eya lukowe eya Europa yerimu obwa lukowe. Ndowooza weewaawo bwe tutazeemu kibuuzo next Friday tujja kusoosowaza waliwo eyagozizza ku lusozi mawuuno n'agamba ayagala kumanya ku balongo n'agamba mbuno byayonoonekera eri ku mulembe gwa Kabaka Chwamu yatunda amayinja agaaliko ne bagakolamu enguudo ng'ate gaali ga nkizo nnyo. Mukwano ekyo ekibuuzo kyo kisuze lwa nsonga nti muzeeyi abadde takirinaako nnyo bubaka so bwe tunaakomera ekyo nakyo nkimanyi kati nga wano waliwo ekitukuba katugyeyo kati kukola siminti n'oyo omuyenga akuba Buganda ba oyo omuyenga gobaasa towulira nti bukasa nti oli yabulira kibuliro
yavangayo najja ekibuli ne bamuyita ne bamukwata ne bamuza mu kiddugavu kubanga yali alagajjaliddwa okumala emyaka okuva ku Ssekabaka Nakibinge ate bano ne bayingira mu luggya lwewaabwe olw'ennyonyi ne bakolayo amawano ate omukazi ne bamukwata ne bamutunda obugagga abamukazi kyekibi kyenkujjiddeyo obugagga bw'omu nnyumba era kyobalaba nti omuwala bwakuuma omukazi butiribiri ate eri bw'aba amukuuma tamukuumira mu bwerufu amukuumira mu kiddugavu ye n'abeera mu bwerufu kivula nti bo abakyala bakuki bebikeya omukulu Lugoloobi banaye kankusome komenti y'ono omukulu kuba nkulu agamba nange nakola owange bamuyita kinene kyawanga naye embeera naye mu muzigo w'ensonga kinene kyawanga ayina obuzibu bwonna talina buzibu naye kinene namukolera yamuza mu bwerufu yamukola agambye yamukola nanti twogedde ku oli ayagala okukola naye tayagala mangu oyo kinene gwagamba oliba olina kumugjayo n'omuzza muki waliwo kinene kyawanga waliwo kinene Lugoloobi Godo nja kujja mu inbox yange tujja tegeera ojja kwogerezeganya ne mukulu kinene n'emitiya neyo yalinga atawaanya nnyo paka bagundi kinene yakwata kalema kansinjo waliwo awo mu Buganda wano waliwo ebintu bingi mwebale kulaba mubadde balabi balungi okuva waliwo twatandikidde sawa 2 ate paka ne tuwonzekidde programu yaffe y'olunaku lwaleero aba YouTube mujja tulinda mundooza sawa ngemu ejja kubanga ate batuuseeko mwebale nnyo abakomenti nze ababuuziza ebibuuzo bw'oba bampa ekibuuzo kyo nga si kibuuziza bambi tonyiiga tocomplaining nga noja mu inbox yange ng'oli mugagwendi muntu neerabira so awo njijjukizaako obujjukiza nemanya nti ate next Friday nkusoosowaza nnyo ebibuuzo byo byemba ate nteeka wali eri ku mwango mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagaliza olunaku olungi leero ku ssaawa emu tugenda kubeera ne voltage omubeja Lilian Wedde agenda kubanga ate yeegatiddwako abasajja abamu boogerako ku nsonga eziri mu kugenda maaso mu Uganda waneena ate olunaku lw'enkya lwa Saturday ssaawa 4 tugenda kubeera n'omukulu Dr. Kizza Besigye paka ssaawa 6 ku ssaawa 12 Snap Talk tuba tuyingiddewo tuba tunyumyamuko mwebale nnyo mwebalire ddala mukose tuje waneeno butereevu mubadde balabi balungi yena gye musinzidde era tubeebaza mwe abadde n'ebibuuzo byammwe mu inbox ndowoozamu mwafunye okuddibwamu naawe olina ekibuuzo kyo tomanya okiweereza mu inbox nsobola okulaba engeri gye tusobola okuba nga tukutuusaako oba oliawo nga ne programu tenatuuka nammwe abasobodde eri omukyala maama waffe waweereza obubaka bwa Mzee Ssebutinde tukwebaza webale nnyo webale ddala nerabira nnyo enaku munnange nange yampaka juice kamwebaze webale nnyo kugogola eddoboozi so munnange maama obubaka bwatuuka obubaka bwatuuka yebale nnyo nammwe mwenna abagamba nti mumbeja muweya Katonda mwayi mukose muweya Katonda mwami Ssebutinde muweereza ya Katonda mwebale nnyo mwebale ddala tusiima kuba ku mbeera eno oli yerekeza n'akuwaayo akatono kaalina bambi tweyanza nnyo era tusiimira ddala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala programu yaffe ya diaspora ebadde eyimiriddemu nga twali twabasuubiza naye sawa yonna egenda kubanga etuuka yammwe abali ebweru w'eggwanga Uganda tufaayo ku ggwanga ly'olimu bw'obanga oli ebweru w'eggwanga Uganda jjangu mu inbox yange twogere tulabe engeri tugenda okusambuzaamu mu programu eno nga yammwe naye nga mwebale nnyo mwebale ddala omukulu kojja wa Mulangira Nakibinge yabadde mu byuma okulaba nga atambuza ensonga zino zonna mwebale nnyo badde balabe balungi tulabagane wiiki ejja ku programu y'emu kusaawa obudde bwe bumu ekifo kye kimu n'ensonga ez'enjawulo Mukama Katonda abatukuumire